oyagala okutikira ebintu ebiri original kuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Kumukisa Habo Clinic Kisasukula Mbiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Mama Mukisa. Mama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Wayingira butereevu mu by'obukulembeze bw'abayimbi era terwaliwo because Robert Chagulanyi bikola ki nabiyingiramu ntya wayenda osinga saha ng'ate saha woyaawo era ekyo ne kisigala nti mu gavumenti beeyagala osanga bebaba batwala. What do you think about this leadership? Because in 2020 when I visited your home walaga oli very positive about the industry kubanga ye bafudde ekyamuli all these years. Oyina okuba oyogera ku Uganda Musicians Association. Uganda Musicians Association obukulembeze bwayo bwagitandika nze nali Ssaabawandiisi waayo eyasooka nga Silver Kyagulanyi yali first chairman or president wa Uganda Musicians Association. Yatandikibwawo era ojjukira abaaliwo lwe twasinkana ku National Theatre nga tugezaako okulwanyisa amateeka ago ge baali batandise okuteeka ku bayimbi. Toyina kuyimba luyimba nga tusazeewo, toyina kuyimba ku topic eno n'ebirala. Ne tugezaako kirwanyisa. Of course, Uganda Musician Association yandibadde powerful nnyo. Naye omuntu agezaako bakumanga muli basirevu be tasobola bakkiriza kwegatta. Somehow ajja kufuna engeri gy'abawulayawula. Era bwe kibadde paka olunaku lwaleero nti yali reduced to fighting. Ne Uganda Musician Association yali reduced to fighting Bobi Wine. Museveni si alina okubeera member wa Uganda Musician Association. Nze kuba Museveni si muyimbi talina kubeera Sali Musale, temulina kufukamirira Sali Musale naawe kubanga mmwe ba creative ye mmwe bagagga mmwe ba producer mmwe Katonda be yasaamu ekyo ky'obugagga. Kyanaku nti abayimbi baffe bangi tebakiraba naye era abamu bakiraba kuba nyumyako n'abamu. For example Saha twatulako ne tunyumya era nanebuuzaako nti singa nfuuka omukulembeze w'abayimbi kiki nsobola okukola. Twali ne Nubian, maybe Nubian anaaba briefinga naye yena ntumuwa ebirowoozo byaffe era ntumugamba munnange genda Mukama akulembere okole ekyakabi ky'osobola okukolera ba artist. Naye ndowooza era nga bw'okyogeddeko bwe gavumenti eno bwe yalaba nga tuconnectinga ne King Saha n'eremesa okulonda kuba yeteyagala babeerewo okulonda kw'amazima na bwenkanya. Kati gwe omuyimbi ali eyo ekyo tekirina kye kikulaga ky'ogamba kuba abayimbi tulina okuba nga tuli bagezi nnyo ky'ogamba gwe tekirina kye kikulaga. Maybe Nubian has something to say. Yeah, kyemulina okumanya nti regime eri deliberate okulaba ng'ekozesa divide and rule nti wonna wabeerawo initiative ereeta abantu babeere wamu bafuba nnyo okulaba nga babakyankalanya. Ssaawa zino Uganda Music Association okulonda okwali kuno okubeerawo gavumenti yakuyingiramu era kati ssaawa zino buli muyimbi tamanyi wawaagwa tamanyi ani akulembera ekitongole ekyo ani tugende wasaha tuli basindi tuli baki bwetyo gavumenti ne succeeding okudividinga abayimbi ti abandi badde nga bali wamu kati buli omu ali bibye. So kino kyo tuleke kyerabira nti ngayo mukiraba mu music wekirine mu bulamu bwa bulijjo era saagala mwawule obulamu bwammwe ne politics kubanga politics akukwatako kasita obanga oli mulamu ng'obeeramu ensi politics w'ensi eyo akwatako oba oli muyimbi oba oli munnamawulire oba oli ki akwatako ku lwaki yasalawo buli kimu obulamu bwo butambudde butya
ebyobujjanja bibiri bitya mwabayimbi mukoze mutya nti bateekawo n'embeera nti gwokuwandika olimba olina gy'olina okugenda simanyi ate balula bebekkaanye bakukkiriza okulimba oba ogenda kuyimba olina okufuna okugetinga registered. So ebyo byonna politics kikomawo nti lwaki buli kimu tekitambula bulungi, gavumenti eri deliberate okulaba nga tetuli united era bajja kukola buli kimu okulaba nga batwawulayawula basobole bo okutusuuza ekyaffe ekituufu. Ndowooza okitegeeza. By the way, Dan Magi, Yes, Akayimba on social media, Kayimba Nakumansi, it is trending #1 for the time it came out in Uganda. Now, a little bit away from that, Mwami Bobi Wine, you were very okay. You are very fine. Now, you can tandikira Mwami Nubian Lee. Until when in the politics we are in Dan Magic yali okay, Nubian yali okay, but Chali Fabala Bonabona Valley okay. Now we are in Giramu, eventually in Navia Chuka. To get a tan one Nubian, yeah, you get it. We're getting a mina centers, I'm able to define, not in the Chuka, yeah, when it comes to Dan Magic, I will that. What one Abala, Abam the bad feed and Yes, we're trying into politics. Sina kuyingira mu politics. We twatandika okwogera ku nsonga ezitukwatako ffe ng'Abannayuganda. Regime yali deliberate okulaba nga etufrustratinga. Bataddewo zi ban concerts zaffe baziremesezza. Yes, definitely kubanga music ye yali craft gye twali tu earninga from. Buli kimu kikyuka. Naye obulamu nga bukyuse ate sejjusa ku lwaki. Nti kasansigala nga nyimiridde ku mazima. Ti mu bulamu you have to have something you stand for. Yeah. Oba otherwise you will fall for anything that comes your way. So nze ndi farm nti kyendiko ge mazima ate kyemanyi ku mazima gasigala mazima leero enkya ne next generation. So I'd rather be in a country nga nsobola okugenda owantu wonna nefuna n'okutuzita okunywa ng'abantu tebanneevuma ng'omuntu eyabalyamu olukwe. Nze nja sigala nga nyimiridde ku mazima wadde embeera si nnungi naye nga we bagamba nti ne we baggalawo oluggi Katonda afuna engeri gyakubeezaawo. Tusobodde okubeerawo mostly nga abo abantu abatukkiririzaamu barichinga out. Oyinza okuba ng'oli awo nakubira akasimu n'agamba kebera ku simu ntaddeyo kanone kano kakuyambe bwe kati. So in one or another we survive, tubeerawo ate era kitulaze nti nate amazima gatwongera otufuula abaakabi kubanga bangi nnyo abandiyagadde okwogera bino bye twogera naye nga batya. So abasinga bagamba fe we can help from this side era kyetumanyi nti no bangi nnyo the majority bayimiridde naffe era naffe tugenda sigala nga tuli ku mazima tetujja kutiisibwa oba tetujja ku breakinga olw'embeera gavumenti gyeteekawo kubanga tumanyi nti one day byonna bijja kukyuka amaanyi gadde mu mikono gy'abantu abantu abafuga eggwanga babeere abo abantu be balonze rightfully. Tuvimbe mu Uganda empya. Well, fena tukimanyi, when we stopped being passive about the affairs of this nation, of course a lot of things changed in our life, both positive and negative. Nenga bomanyi mu Uganda sawa zino oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi, weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula ku binona, beesike babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. tunulira situations esisobola kwejjusa okuyingira practically into the affairs of this country, because well you know that nobody is safe rather in this country. Nawe kenyina akute kamera toli safe.
tokyasobola kuntuukirira ne tudiscussing oba ne tubeera fena like the way we used to be Anderson kuba olina kyotya ng'omuntu okitegeera you see that you also affected. So the best option is always to stand on the right side and to stand with the oppressed Ugandans until we reach the destiny. And we all know that our destiny is going to be a victorious destiny. Our destiny is going to be a destiny of perfect Uganda. Uganda where enchabo nagenda ku mulago ogenda kusanga yoki eddagala. Fena kyetwetaaga nga ffe okitegeera. Maybe okwongerako tumanyi nti tebajja kutwevuma. Tumanyi kye tukola tekiswaza. Ne b'osanga mukadde mukulu, ne b'osanga jjajjaawo, ne b'osanga maama wa mukwano gwagamba mwana wange mwebale emirimu gye mukola. Yes, ayinza okugamba nga atya naye at least tewali batugamba nti mutuswaza. No, nakutunira naye namaliza gamba mwebale. So tumanyi nti kye tukola kituufu, kituweesa ekitiibwa, kitwagazisa. Ate tumanyi nti n'ebiseera eby'omu maaso oluvannyuma nga ffenna tukaddiye oba nga tufudde, still amagye gaffe tegajja kuba nga tebatwevuma. Bajja kuba batwogerako bulungi nga bagamba walingawo abavubuka, walingawo ba artist abayimirira ku kituufu. Kuba si ffe tusoose Fire Lutaaya bamuwangangusa n'omuwangangusa n'agenda e Congo n'amalira Sweden ku mirembe gya Amini nga Amini tayagala ba artist bayimba mazima. Christopher Sebadduka yawanganguka n'agenda e Kenya nga jayimbira kuba yalinga ayogera ebyamazima. Tekitandikidde ku ffe. Waliwo ne bibata ba Byron Kawadwa, ba Okot Bibitek ne lunaku lwa leero tubasomako ne mbitabo. So ngaba artist tumanyi nti twagala just byakubeerawo. Ffe abamu tuyimbidde for more than 20 years. Tukoza amanya, tukubye endongo, tukyakadde, tubaluse, byonna. But at the end of the day, legacy gyolekawo lyenkulu ennyo. Abantu balibeera bakwevuma obali baba bakwenyumirizaamu. Ffe tuli sure nti bajja twenyumirizaamu kuba tuyimiridde ku kituufu. So we'll take 2 more questions, maybe 3. Yegwe kakalamu. Gena maaso sebo. Buli muyimbi yena wabayimba. Ayimba nga yaluyimba lwe afunengo. Yimba zo nyingi zonyingi zikoma ku media. Tagenda ku media. Chikisa yayimba nga buyimba lwokuba. Janga direct. Radio gyenkolera Simba igenda ku mainstream ya. Nozikola mu concert. Right now zikoma ku social media. Yeah. Mpulira ntya kinuma. Tewali artist sobola ku pretendinga nti kinuma okuba nga nsosolebwa mu nsi yange. Simbye kiwemula, simbye kivoola, naye of course kinuma. Neera manyi ti music wange akola impact yemu. Oyogeddeko ekyo gamba nti buli artist ayagala afune music we. Yes, kituufu. Nyinza okuba sikyamufunamu ssente naye nga mufunamu kyenjagala kuba ssente zo amazima ffe twakola ssente myaka gyaffe era twali twamala wano twazimbawo 15 years ago. So 15 years ago twali wano. So twali twakola ssente. Sigamba nti oziyu twazikuta tosobola zikuta naye kati okufunamu kitegeeza ki? Wendaba nga nyimbi oluyimba ne lukwata ku muntu ne lucommunicatinga ne luyisaawo ensonga ne lukiikirira omuntu nfuna satisfaction. Twandyagadde ne ssente but for now okumatizibwa ku mutima kyamaanyi nnyo. Osobola okukola oluyimba nga tewanayita na ssaawa 24 nga balukozeemu covers. And I mean, you feel honored, you feel legendary. No gamba, well, maybe abantu abamu bandabanga Big Brother, maybe abantu abamu bandabanga ekyokulabirako. It's good. Natera manyi nti oluvannyuma lwa byonna ne bwe tuba siffe naye abaana baffe bajja kufuna mu music waffe. Kuba music waffe takaddiwa. Paka sawa zino tukyawuliriza zi freedom song eza Bob Marley, tukyawuliriza zi freedom song eza Lucky Dube, eza Chaka Chaka, PJ Powers. So tajja kufa music waffe because we are living, we are, standing for an idea that lives forever. Yeah. Mr. President, but okufunayo omukazi oba abakazi babiri abasajja mubadde bangi mwana. Abakazi tetuulya ku ddoboozi lyamu. Maybe to top on. Yes, maybe Dan Magic ayongereza. Maybe to top on that point. Your point nkulu nnyo naddala ku side yaffe. Ate nange kenyini mbaddiza ekibuuzo embaddiza kino nga mbagamba namwe mufunemu ekyokuyiga
But yeah, to me, I take it as a deliberate move or stepping on the voices that comes out from us. Kuba fena tukimanyi mbu kye tukola si kikyamu, music gwe tufulumya tu preaching out ebigambo buli omu bye yandyetaaza okuwulira kuba buli omu amanyi kiki ekitaking a place mwene ensi. Kati since mwena mukimanyi that it's a deliberate move from the government to oppress our voices, badde nsaba mwenga ba bloggers ba youtubers tweyambe to making sure mbu waka gwe tufulumya are reaching out to the extreme person gwe twagala message mutuukeko zanya party yo okitegeera tukwatire wamu, because at the end of the day this country belongs to all of us. Okitegeera. Thank That's you. all. President's going to get busy, more busy than Chitumulaba right now. Do you have plans of being independent? Do you have any plans beside that? Because kumani nti wabat asuse wali wayagala. Kali mwenye butaberawo. Government career ya music inaleta mwenda kumeni wabale kujawe wefu kudoba. Sebo siri dependent on him. I am independent. Siri kera njegele siri ko kintu kyonna. Naye kubanga we work as a team, nti oluse kimukosa nange kingwira. For instance, last year ku Christmas bali bambukinze okubeera on one of the shows. Kati nanyini kifokasa yategeera nti Nubian agenda kubeera part of the artist, nafuna akatengo n'agamba nti kakati engeri gye mugamba Nubian tutiddemu kubanga Bobi Wine ayinza okwekweka mu Nubian ne tulabiraawo nga naye atuuse ku stage ne mutuleetera ebizibu. Era eyo show bagikansolinga. It's not the only show. Waliwo ne show era yali Entebbe mu time ono omusajja we yali akolera zi birthday bivolo. So yali egenda kubeera around the same time Entebbe eyo. Era OC atwala yali wakajansi bebakuba essimu nga promoter antaddeko n'aga ntino kakati babadde bakuyita ojje wano obakakase ntino mukulanga Kyagulanyi tagenda kujja naye ayimbe ku stage. Eventually ne mugamba nti I don't need to come and explain myself eri owa police. Promoter kasoba nga otuukiriza ebisaanizo byonna seetaaga genda wa muntu kwenyonyolako. Eventually show ne bagigala. So bwe tutambula nti mu kukola bye tukola twesanga ntino kubanga tuyimirira ku mazima tubeera frustrated by the regime. Naye besides that we continue to do music. Era tuli mu studio music agenda kubanga afuluma kubanga babeera batulemesezzo performinga baba ate tebatuzibye emimwa kuyimba. So music agenda kubanga afuluma era you'll be expecting more of our works. Omukazi omu waliwo ebyatuukawo ku munno gwe mwakolanga naye Chameleone gwe mwakolanga naye eddako tewabiraba ekivulu we kyagira enkuba nesula stage abasinga bakuyitirizinga ne bagamba Bobi toguddeyo kuvuga kyaliibo wasirika nnyo. Webale nnyo. Simanyi baani boyita abasinga. First of all, kibi nti artist yena abafunye obuzibu. Era muganda wange Jose Chameleone stage we yagwa, waliwo obuzibu. It wasn't a good thing. Namusasira. Era nkakasa obamwe oba one of the interviews yagamba ba media people nti yafuna okusasira okuva waffe. However, ate nkwewuunya ngamba nti stage egudde nga bayina gwe bawambye ejjo, nga bayina omukazi gwe bakutte, abayina omukuuma nga be bamotta. So nesanga nga ndiringa n'ensonga nnene nnyo ezeggwanga nnyingi nnyo. Tikyali wange oyinza okumenyeka okugulu. Yes, nsobola okusaasira personally nenkubira akasimu Devi nga kibi wamenyesa okugulu. Naye ate toyinza kigeraageranya ku
ba minister ne vice president ne speaker wa parliament kubba mabaati kati ekyo kintwalira nnyo obudde kuba ndaba nti kinyiga abantu abe Karamoja kumpi kakadde kalamba you know so ensonga ezo enkulu ezo zembadde ntera okuwa enya amakulu. Nensawa nazo baziwamba nti kati ku munana nze njala teina kuluma ina kuluma muntu omu nga mutufuze bubi. Anyway nkakasa nti sinze nze kana ina botuka ku munana awo naddala bobanga wasiibye oliramu ekintu n'abamu bafuna muno olusujja neyo tuveeyo. Yes. naye watali kukubirira balirire enkolagana yo ne kamiliyoni ne bebe cool eyimiridde ekya kubanga woyogera nabo balaga muyaddala tebalina nnyo buzibu naabo ate naawe olaga tebalina nnyo buzibu naabo era ngenda gattamu ne kubanga omanyiddwa olwokuba nti ow'ekitiibwa buli muntu naye Mayinja yagamba Kyagulanyi lwansanga ndowooza ankolamu kakomedi kuba etwasimba okubeera ffenna mu kuzika kwa mamisaaki ogamba Mayinja nsaddamu kulaba tewakomaawo n'omwana ebbaliti etamutuuka kati njagala manya abantu abo okwatagana otya nabo individual era standi yegeeta ku buli muntu. Kati olaba bannaye n'emisango gy'abantu abalala mu binteeka kategwe keizigwe kakati Edi Mutwe bakwate enkofiira n'agiwa omuntu kati Edi Mutwe nze namugeza omutwe oba nze nagumukoza okigera kati n'ogwo musango gwange. Anyway ngayo tuvuddeyo ba artist bana nga bwe ngamba sagala nnyo okuziroyinga ku artist omu njagala nnyo okwogera ku bintu ebitugatta ffenna naye ffe nga ba artist tuli basomesa era Katonda yatuwa amaloboozi gano tugakozese ne si katala oyinza oddikozesa okuyamba banno oba notosobola ddikozesa so wabaawo ebintu ebitugatta ennyo kati ebiruubirirwa byennyina ne bannange ba Nubiani ba Dan Magic ba Devi ba Edi Mutwe ba Apasi ba Young Mulo ba Daxi Vibes ba Zexi bani gyebiri nate waliwo n'ebiri historical nti gondi twakula naye twayimbanga twavuganyanga nnyo ne Kamiliyoni ne Baby Cool but that is 20 years ago. Toyinza kuŋŋamba ngetinge stuck in 20 years ago no naye toli ayinza okusalawo nagetinga stuck there. I mean growing old is compulsory but growing up is optional. Some can choose not. So wabaawo ekitugatta of course tukwatagana bannange mbawanye ekitiibwa nga bo n'ebiseera ebisinga twesanga ng'obaka tuwa banjawulo obanga ebintu biraba mu ngeri yanjawulo nze ndaba nti abantu engeri gye bansitudde ne bambeererawo ne banfuula buli kimu ne bampa buli kimu right from my ghetto days to today ndaba nga kinkakatako okozesa eddoboozi lyange okwogera ekyo okuyamba abantu bange ate munnange ayinza okuba yesi kyekikola kyekimukwatako so tusigala tusinkana ku bitugatta musinkanye ku pate musinkanye ku show ya muntu ne mubuziganyako ng'abantu ne munnange bimwogerako sometimes bikendera tekitegeeza nti mubeera balabe no naye mubeera ne priorities ez'enjawulo so that is the relationship with my fellow artists. Of course many of you have omukyalo ono yalowooza nti oba oli awo nandibadde more of their spokesperson
which I want zisirimba olunaku lwa leero. For 5 years abantu benyini abamblockinga okwe-exercisinga my right, abamblockinga okufeedinga family yange from what everybody knows, music, which we invested all our youthful days in. I've not heard the voice of my brothers stand with me when such an injustice is being orchestrated on me. As a matter of fact, ate abantu bebatembeeta zate banzijeko eddembe lyange. So nesanga nga nyina kufocusinga okubeera human being, nga nyina kufocusinga obuyinza okuyamba ffenna. So obaoli awo bwotusanga nga tuli ffenna nnyo n'emboozi oba sizikwatagana bulungi. Okwongerezaako ku kibuuzo ekyo. Yes. Wetwogera ku the big three. Mwina bye mwali mwesuuliza emyaka 2 emabega nga mmwe bwe mwaliko ng'abasakwatagana. What do you call the big three? I think you must not disrespect the industry. You cannot reduce Uganda's music industry to only 3 people. Mukuba ffe twasookawo nayimba abamu tebanaba kuzaalibwa. Nayimba kagoma nga Dax Vibes oba ali mu napi ngoba Fefe Busi tanatandika na P1 kati nabo basita. So temukakanya industry ya Uganda mujewe ebintu bya Museveni ebyokwe nze nasoose wano kakati no abana balungi bakabi bali talented mubawe chance. Okay, Uganda has more than 100 big artists. Kongamba oti big 3. What do you call big 3? Bebe bani abo lwaki obanteekamu okitegeera kye ngamba biki bye twesuubiza twalinga tuvuganyanga okuva edda kati oyinza otya okundeetera waliwo omwana gwe twalananga naye paatu ewaka yansanga ng'asitula miguna gwe Kyagulanyi nakubanga n'okubanga oli muto oli kyali wange yimiriro ntwaleko ninga gwe kyali nkuteekemu esikaliri yange kubanga twalwananga nawe nga tuli bato kati tosobola kuŋŋamba saa zino ndi president wa Uganda ya award oli president olina kyaliwo gwe mwejereganga naye ku CRUZ. I mean, we must be able to grow past that. At least nze nganze saasuubiza muntu yenna nti sijja kukula sina gwe nasuubiza nti sijja kuva ku level eyo no. I mean, we grow every day, right? Encouraging ba artists kula ne bokula nabo obongo bo bwe bu transforming nga notandi kukula ebintu mu ngeri endala. Move with those that are moving with you. Be sure nti buli wo kula mu nsi buli wo transforming buli wo yiga ebipya, you're going to lose some friends. Buli wo progressing oja kati fa bamu abava mu kyalo twaleka emikwano gyaffe be twalyanga naye emiyembe kusu mu kyalo gye bali nojje Kampala nodde Kamocha kati ate bovaawo nodde Nansana like that bovaawo nogende Nairobi bovaawo nogende Bungereza. You keep progressing, you know. Bano bolese mabega tobeerabira sigala ngo bawe ekitiibwa buli bakwetaaze sigala nga nawe beera useful to them, but grow, please grow. Namwe kinjagalo basaba allow me grow. Nemikwano jange, please allow me grow. Don't take offense of that. We only live once. We are in our 40s. I'm 41 years old. Kati abana bange bansinga n'obukulu bakuze, I mean n'obuwanvu. So we must be able to grow. Yes, Kakala. Mchalo oli kasoke. No Kakala erinnya linnyumira. Ngera kubuza ebyo kisoka future ya Firebase erudda right now abana abakyali abakyalina omukisa obenzigizi kyali nzibule kwaba abagala oyimira Firebase tukijja kugwe ekyokubiri nina kyebuuzaako ngaffe abali wano batudde wano abamawulire mu kaseera kano tetubadde tujja sinkanya ni CRUZ n'agamba oba tuli kufuluzidde agenda kulabika batujja mu kkubo ya nawe nkikubuuza mu kaseera kano bwe tuli ow'amawulire owa entertainment n'owa politics bakugamba nti waliwo ababiri abagala okunyuza ani osooka okuwa. First of all, ekibuuzo kya Firebase ngenda kusaba Nubian abakiddamu ekya April Fool's Day tumekinze sure tujano nga batugambye sawa 5 tumekinze sure zimala kuyita mukaaga naffe tubeere sure nti si April Fool's Day kubanga ngabe mtu esunga munaye naffe tubadde twesunza okwogerako nammwe era Devine Jona batugambye tugenda kwogerako nammwe naffe twesunze naye nga tugamba baba tulimbye. So tuli basanyufu okwogerako nammwe bana mawulire
nze simanyi munamawulire nti ono wa politics oba ki, era mbasaba muleme kwawula bintu bino kubanga ekikoke kabadi koka kebakozesa okwawula ku nsonga ezikwatako. Bweyogera ku bbeeyi tojidde ku piki oba mu motoka oba something, eyo bbeeyi y'amafuta. Ku Mukisa Habo Clinic Kisasikula Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna, ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana, ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Bweyogera ku bbeeyi y'amafuta nga bagamba oyogera ku politics, ogenda kulya ekyemisana leero. Bweyogera ku ssente ez'akawungo oba ez'omuceere ndi politics. So mulekerawo byawula. Buli kye twogerako kyogera ku bulamu bwaffe, era ffe music waffe tumukozesa okwogera ku bitukwatako. Nubian about Firebase. Yeah, Firebase weeri. Ffe Firebase n'abalala gye bali bangi eyo. Era nga we twogerera wano, studios zibeera open. Everyone is open to come and work with us. Though industry yafunamu akatengo. Nti ogenda sanga ba artists abamu batyo oku associating naffe, abamu batyo okujja ku Firebase oku recording bagamba wali emiwunyo mingi nnyo mwe mwafuuka ba politician. Ffe tetuli ba politician, tuli bantu ba bulijjo, just wakubanga nti politics atukwatako ng'abantu abalala. Naye nga Firebase weeri ba artist we bali n'abayimbi era bemuwulira ba Daxi ojja mulaba nga tatambula yekka, era alina abalala batambula nabo. Osanga Zex birangirangi ojja musanga nga alina batambula nabo, era mu abo batambula nabo nga era ba Daxi we batambulanga naffe timu abo era mwe mulimu emirandira gyaffe, era mujalaba ba artist abapya nga bava mu abo. Era onotunula mu video ojalaba yesito omupya, naye nga otunula mu video ezedda ng'omulaba yali mwana muto. So Firebase yo esigala ekula era ekyasigala ng'ebawa abayimbi ab'enjawulo. Waliwo omukulu yava mu Firebase emyaka 20 amanya bamukyaka mu Nation sikola ne byongo yava mu Firebase emyaka 2011 yavuddeyo n'akola interview n'agamba nti ayagala omukulu kujoina ensimbi amuyitako kyama osobola omusiima wano mu kamera usiima ntya agamba y'omu kubaali backbone ya Firebase naye watuuka mu ebiro biro ne bikyuka ne biddako walala nnyo, so ng'ayagala omusiimi ye bw'agamba. Anti njagala nga munamawulire ombuuza ekibuuzo ng'okisubstantiate nze sobola okuddamu substantial. Tukubuuze soka weerowooze. Crystal Panda yaimba kana kaimba fumite mbozi empere kinesimisa munango muntu bwandootako babanga teyalose kibi omanya yinza okuloota nga togiza omutuga so yalose tuli mu studio. That's not a bad dream. It's not a bad dream. Keep dreaming. We should have dreams. I'm just honored that I'm in somebody's dream, you know. Let's see what the future holds. About alien skin, ogamono toto wa ghetto no. Yakubu ennyo. Yeah. I think he's a talented young man. Give him a chance. A deserving a chance. Fena tukula. Abamu twali babanda na nnyo n'okusukaawo naye ensi yatuwa chance. Nete tujajinga sinti wabulayo abatujajinga no abatujajinga baliyo nene abatuwa chance nze golaba bampazi second chance nga bammeka banange so tu transforminga nitukula bw'obeera omuto okola ng'omuto bw'okula n'okola ng'omukulu so lwaki weewuunya ng'omuto akoze ng'omuto kiyinza okuba kiri acceptable sometimes
naye it's good to give chance, not to dismiss. Naddala kati ffe batoto ba ghetto oveeyo tebamanyi omwana wa ghetto ajaawo tomanyi waka gyakulidde tomanyi na gyayise kutuukawo naye n'atuukawo just nti atuusaawo bandooza a deserving a chance. Bw'aba anjagala kimpeesa ekitiibwa era nsanyuka nnyo. Magezi kigenyinza omuwa kopa ebirungi ku nze ebibi obikyawe era obyewale. You know, at least nze artist omuto yena bwantunulira alaba olugendo alaba bweki Katonda mpadde omukisa n'embeerawo nasooka okubeera standooza nga nyina emyaka 19. Kagoma I was 20 years when nakolera Kagoma kati giwiseeyo myaka 21. Nkoze ensobi nyingi nenkola n'ebirungi bingi. At least the example Joliaga ekino Bobi yasuula wano kwega feba artists nze n'abalala bannange tulinga ekitabo okisomamu n'olaba. Abagezi batugamba experience is a good teacher, but nze mama wange yangamba nga experience is a good teacher to a fool. Smart people learn from the mistakes of other people or the successes of other people, you know. So bwendaba bano ba artists abalala naddala ba ghetto youth nga bwe nakyogeddeko sometime nti nange neeraba emyaka nga 2 egiyise. So era bwe mba nyina chance okulivinga obulamu obwo oba okuadvising omwana ali myaka egyo mugamba nti Nakuba ddungi Nakuba kyama naye bamanye nti buli kyokola kati mu myaka gy'emito kiyina effect mu maaso olina kyoba ozimba kati naye ultimately mumwe chance is a talented young man, he deserves a chance. Kati mwesi basinkanye, you know, I keep meeting. Tugenda kufuna ekibuuzo kimu okuva wa Sita Media. Nze Sita wa Uganda nkola ne Sita Media. Ekibuuzo kyange about music. Abayimbi be Uganda abasinga tuze tubakolako interviews ez'enjawulo. Naye nga beekwasa oluusi ekibatwala osabiriza oba mwe kyemuyita okulya mu nsi olukwe olw'ensonga nti tewali copyright nga woolaba mu nsi endala omuyimbi akuba oluyimba lwe anaaluliirako kibadde tekikyasoboka n'emabegako awo ng'omuyimbi takyasobola kukola concert olwa covid agwe abanga firebase army oba gwe nga president tovanga ndowooza kwogera ku nsonga ya copyright ogenda tuwa ku ndowooza ku nsonga eyo then n'ensonga endala wano we tuli ku One Love Beach Busaabala every Easter Monday wabeerangayo Busaabala n'ekiwaatulo essaawa zaakakati abawagizi bo abaali basuubira nnyo nti at least ojjalemezaamu Easter Monday oteekengayo posta bo bajje ekiba kibe ekyogenda tutangaazamu no Easter Monday One Love Beach Busaabala yazzeemu okukola era yaddamu okukola emirimu gyayo. Then my last question. No, please. Okay, my last question. Okay, kanziremu ebyo bibiri. Thank you. Obuze ebibuuzo no biri elaborate. Obuza nti twakolanga concert wano. You know, kati tukirizibwa kola concert. Of course. I mean, sigezaako kwewaana naye sirowooza nti waliwo artist oba group yaba artist oba CRUZ ng'erina support mu Uganda okuva edda nedda nga bajjuzanga ffe. Era kyabutali bwenkanya okuba nti owekiwatule katumuleke yagalire mu ddembe lye era n'abakumadembe bakumewo eno tutekewo sente nyingi nnyo okugezaako okulemesa. Kitegeeza abatutya. Ekyokubiri ekyo kindeetera n'okwogera ku mpulira ba artist abagamba nze ndi wakabi nnyo nze ndi biggest wano nze ndi kakati oyinza otya okubeera boxer n'ogamba gwe world champion naye ate nga abakuvuganya tebabakkiriza ku muteekawo ringi. Ontegeera kye ŋŋamba. Bannange abo mbadde nga nvuganyanga nabo emyaka 2 emabega ng'era mbasinga. Okitegera ng'era mbasinga mu buli kimu academically, physically, philosophically, financially, biki byonna. Era engeri yokka gye bayinza okunsinga ne babeera ba number 1 nga nsibiddwa emiguwa.
era mubaleke beyagalire mu bwa number 1 nga nkyali ku miguwa kubanga singa enjegere zikutuka era president abakomyewo so kabafune chance mukana akaseera beyagalire mbwa number 1 kiringa bogamba waliyo pere wali naye gwe ne ba media neteka munyonyonyo gamaze wakabi nze wakabi I mean yes oli wakabi naye oli bamugulire omukakase osolo kyogeranga wali so that's how it is ba artists abagenda okusabiriza banji be explaining ati wali copyright yes babatade mu mbeera eyo kigenderere bakumanga muli baavu kigenda nasindika Dr. Hildaman namulonda artist munange ate MP wange mu National Interplatform party jenkulembera era namulonda abere minister wa arts and culture kati tuli bawambe tetulina budget abantu batukwasa obuyinza era tusobola okuteekawo ensonga zaabwe naye tetulina national budget kuba budget y'eggwanga Museveni ne bibanne bagiwamba naye namusindika atekewo policies entuufu zenga abayitamu mwena to agree as artists kiche twagala industry kije twagala however njagala mmanye nti bino ebirowoozo byonna ebirungi tubireeta naye Museveni ne government ye tebajja bikiriza kuyitawo kubanga bibagaggawaza mwe ba artist ate mwe ba artist muyina kubeera baavu basobole obafuga bonooba togenda wa Museveni basali musale kusabiriza tojja kuyimirira ogamba ekino mutta abantu baffe tojja kuyimirira ovumirire okubba amabaati tojja kuyimirira ovumirire okubba sente zirina okuyamba eggwanga so balina kufuula slave balina kufuula beega basobole okukozesa kye baagala kyanaku nnyo nti bannaffe abamu tebafumiitiriza okitegeera twakimbako dda mu kayimba kabyekwaso nti oli buli wakufuula beega ajja ne makaago nakolera amateeka olunaku lwaleero babafudde babbeega ate nammwe ne mukkiriza okufuuka babbeega ate nga temwandikiriza kufuuka babbeega so nze ndowooza mwe ba artist muyina otuyamba ffe tuli ba artist banammwe ate ffe tukulembeddemu olugendo olw'okununda eggwanga lino nze singa nalayiranga president entertainment industry ojja kukyuka overnight mujja kuba n'ekitiibwa kye musaanidde overnight ensi yamwe egenda kubeera nga yensi esinga okubeera eyakabi mu Africa overnight this would be the most popular nation in the world overnight olaba Jamaica kikyekola kyamaanyi ne kubanga Bob Marley yeji making up there you know we've not had so many teams like the team we have so mwe ba artists kibakakatako mwe ba artists okegera abantu abalala ba professionals ba doctors ba engineers abasubuzi bonna batwendosinze ababoda bampita ngobi bano bakinyozi ba edimutwe bampita obini bani bonna ba embrace ze mwe ba artist abange mubadde kimwagala kubeera bagundi bali Nakumansi online concert tujja mpozi ne kino kanki bagambe ng'ekisembayo and please pay attention tugenda bawayo ekirabo waliwo abantu yabadde bagamba naye nga temutuwamu music mwina okumanya wadde tubeera busy bwe tufunayo just weekend emu nga tuli wamu nga bwe tuli ne tiimu yaffe ne tuyingirako mu studio ate tunyiiga nnyo so tugenda kozesa weekend eno kano ke tuvudde wano mutuwadde vibe nammwe era ku bwe tuva wano tugenda kuyitako mu studio tujja basuubizaayo ate ekyakabi ekirala ng'ekisibo kiggwako musooke musiibe tujja bawaayo tuni endala nga tugibawanga kirabo kubeebaza kusiba si bwe kiri musiraamu wangi ffe tujja bawa omuziki omulala beebyokwanalyze nga tubibalekere mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne bannyabo ndowooza eno conversation ekomyawo waliwo kyembadde mbuuza ekirala tewali of all the greatest presidents that have lived, are associated with some industries. Thank you so much for what you did. But we would like you to acquire for top 10 songs as well up playlist when you're going outside the country, when you're driving around Kampala. Wow, top 10 tugenda zigabana ngenda kuwa
3 kale nze nkuwe 4 right kati nze nja kuwa oluyimba lwange olusooka playlist kubeera bwe tubeera mu motoka onakubayo akake no that's how we enjoy nze akange asimanyi artist naye bakayita Soweto say no to apartheid. That's my first song. Nubian. Destiny Buju Banton. Then Magic. Madara Buju Banton. Akanga akalala born in Africa original akafire butaya. Obusibuna. Yes. Heal the World Michael Jackson. Yekwaso. That's humbling. Yeah. Enimero yo ku Buganga hamani basudde. Nyumiranye nyimba za Eri Wamala. Collectively. Yeah. Wow. One Love Bob Marley na yene nyimba za Bob Marley ndala. Mpuliza nyo non-stop za Paul Kafero. Teziweddeyo. Basi dunia. Because you're current president, nganvuddeko bwe manvuddeko ku nnono beera njagala akayimba kagamba byonna bye mwagala kola mu bikole naye temuzijukiza lockdown. Okay, thank you very much. Have a good day. Oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu byo byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. Ku Mukisa Habo Clinic Kisasukula Mbiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Mama Mukisa. Mama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo.